Akikoola, Kato Lubwama Mweralikirivu, Francis. Eno family ayina abaana 12. Zene Kato Lubwama nga tusembayo obuto 2. Era buli muntu abadde amanyi tuli 2. Tetuli 2, tuli 5 kati abasigaddewo. Sister waffe waali awo, ne brother waffe waali, taata waffe, mwannyinaffe, bannange sirina byakwogera naye kanneebaze. Bannange mwenna abakungubazi mwenna, bannange tweyanzeege byonna bye mukoze, sijja kwatula, sijja kumenya linnya. Bannange neebaza bwebazi, nenyongera okwebaza Ani webale twagala. Ani ayagala Kato naye ng'ate Kato aliko mwannyina. Ani webale kuba mukazi mulungi, webale kukkiriza kumpanga Kato buli bwe mwagalira, kubanga buli kaseera Ani abadde ala bannange bombi bajja bombi, naye Ani tusonyiwe, kubadde kwagala, tubadde tetusobola kwawukana. Bazadde baffe baatulemwa, obwavu ne butukuba ne butulemwa, obugagga ne butukuba ne butulemwa, kati tubadde ku stage ya bulwadde. Ate abeera mulwadde n'agamba bannange ne naagala ate ali wi pressure yamukubye, musooke mudduke mugende mulabe. Era nze mbadde mmanyi era nga Katonda amanyi alife, yanze nina okufa, neewuunyisa nnyo nga bampita ne bagamba nabagala gyamulabe. Negenda okulaba nandaba titati nange. Nebaza Julius aluwa. Julius nange. Abantu abakulu tebafukamirira abaana bato. Neyanziza webale kubeerawo buli mbeera yonna, neyanziza neyanzeege, webale kwagala mwannyinaze taata wange muganda wange. Nze Kato ne bwe muwira muyita Kato era bwetyo bwe mbadde muyita nga naye ampita kannabaggala. Bwetyo bwe mbadde muyita Kato abadde mukwano gwange. Ono mukulu wange bamuyita Anandabiirira Francis. Abantu bamanyi tubadde 2 ffekka, tetuli 2 ffekka. Ssaalongo oba Alisaidi kisimanyi, alabika ali waggulu alemedde okuvaayo naye waali bannaye. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Tweyanze nnyo, tweyanzeege. Ow'amataala gatuweeko.